Soko dema biga katono otunule video ejensembe zaayo nga njogera ku magezi agali mu nsi kati agayireetedde ebizibu bingi. Kusaba odema biga ku video jenasembe zaayo eyogera ku magezi ag'omu nsi eno n'amagezi ga Katonda enjawulo yaago. Kijja kuyamba okufuna omusingi omulungi okugoberera ebigambo bino. Ebigambo ebikwatagana n'amagezi agali mu nsi eno kati ensi gekozesa, abampuliriza mwena ge mukozesa, ago magezi si matuufu. Omutawana njogera n'abantu ekyewuunyisa nti njogera n'abantu abakkiriza Katonda ne Yesu Kristo abasinga obungi be bampulira, kubanga abalina amadiini amalala bampulira batono, naye abasinga obungi manyi nti bagolezi ba Yesu Kristo. Nekyo mwali badde mutegeera kye njogerako nti waliwo amagezi ag'omu nsi muno n'amagezi ag'omu ggulu, nga bwe nakinyonnyodde mu vidiyo esooka nga ntegeeza nti waliwo amagezi ag'obuzaaliranwa ge bayita common sense, waliwo amagezi ag'omu ssomero ge bayita knowledge, waliwo n'amagezi agava mu ggulu ge wandiyise wisdom, newankubadde oluzungu babitabulatabula, naye tukitwale bwe kityo. Amagezi gano ag'obuzaaliranwa abantu be bazaalibwa nago, n'amagezi ag'omu ssomero ge gaddukanya ensi nga bwe nabadde nkyogera mu vidiyo eri. Nabadde mbategeeza nti amagezi ago g'emirundi ebiri ge gaddukanya ensi eno. Knowledge, common sense, amasomerere mu ssomero n'amagezi amazaaliranwa. Ago magezi Bayibuli bwe bagoogerako nga bwe mbategeeza nti amagezi gano mbategeeza nti amagezi gano kabe ag'omu ggulu n'ag'omu nsi gonna galina empisa zaago. Gonna galina empisa zaago, buli magezi galina empisa zaago. N'olwekyo kya bulabe abantu kugamba nti bakkiriza Katonda ne Yesu Kristo abali mu nsi kati, naye tebasobola kwawula amagezi ago bagende nagaliwa. Ensi yonna eri mu kubutaabutana, tetegeere kyakukola. Era ensi etabuddwatabuddwa kubanga abantu tebamanyi kyebakwata, tebamanyi amagezi ge balimu, tebamanyi amagezi ag'emirundi esatu n'empisa zaago. Balyoke bamanyi nti ensi eno kyekigikuba. Mwe muddukira mu magezi amalala, so ng'ate amagezi ageetagisa kubeeramu magezi malala. So mbategeeza kati temufube nnyo okumanya amagezi gano agaddukanya ensi eno, knowledge, common sense, ebyawandiikibwa Bayibuli egoogerako mu Yakobo essula 3 n'olunyiriri lw'e13 gutwa 16, ago magezi Bayibuli gayita ga sitaani. Amagezi gano ge mu ssomero ge musoma n'amagezi g'omu ssomero bategeeza ge gaddukanya ensi yonna mu byonna, mu buli kintu. Buli kikolebwa mu nsi kiri mu magezi ago. Ebintu byobufuzi byonna biri mu magezi ago. Ate ekyobulabe n'amadiini n'amakanisa gali mu nsi kati gali mu magezi ago, kubanga nago gajjudde obubi, gajjudde obukyayi, gajjudde enjawukana. Amakulu gaakyo nti amagezi ago mwetaaga mugaawule mutegeere amagezi. Nabadde ngasoma mu vidiyo esooka. Bw'osoma Yakobo ojja kusanga amagezi agava mu ggulu agaali gakubeera mu bantu abakkiriza Katonda ne Yesu Kristo nga bwe baali bakufaanana. Abantu abo baali bakufaanana nga kwegamba nga balungi bazibu, nga bajjudde obulungi bwereere, nga bajjudde okwagalana n'okusonyiwagana okw'amazima, nga kwegamba nga byonna byonna bye mulimu, bino byonna bye mulimu byobufuzi nga mutandika era mbeewuunya ne ngamba sitaani akoze bubi, kubanga abantu abali mu nsi muno balemeddwa ekigambo kiyitibwa amagezi kugaawula. So nga bano madiini gano makanisa basiba kute Bayibuli, basiba bali mu maaso g'abantu babategeeza nti babayigiriza, naye tebamanyi kwawula amagezi ki agaali gakola mu bantu abakkiriza Katonda n'amagezi ag'abantu ab'ensi abatamanyi Katonda. Abantu abatamanyi Katonda abo balina kubeera n'amagezi gali aga sitaani, naye ate abantu aba Katonda bali bakubeera n'amagezi agava mu ggulu, amagezi agajjudde obulungi bwereere. So kaakati mukiraba nti gamba ekizibu, era mulabye nnyo mbasaasidde, kubanga kati bino byobufuzi byomuli tebijja kubaleetera kalungi konna, lw'ensonga nti va ku kintu kye musimbulira mu bukyayi. Omuntu yenna agenda kuvuganya n'omulala asooka kumufuula mulabe we. Ekyo kintu abakkiriza Katonda ne Yesu Kristo mwabijjawa. Omuntu kuvumagana abantu bagamba, era amadiini, era ebiseera ebyo vidiyo gye nafulumya nga eraga ensaasi nti zibasanze abasumba ne bannaddiini abali mu nsi kati. Abagolezi baago
abagubirizi bagoze byebibala byamadini gano n'amakanisa bantu bakikaki abajudde okukyawagana ne bagamba nti bagenda kufuna abafuzi abalungi okuva ku byalo okutuuka ku ofisi ya president nga bajudde obukyayi bwereere. Ani yabagamba mugenda kubijawa? Mbategeeza nti bulijjo kyaliwo abatume ba Yesu Kristo balonda omuntu adda mu kifo kya Yuda ne bamulonda. Yuda oli yali mu Yesu lukwe. Omuntu oyo bamulonda baali abantu basuka mu 100 bali mu 120 ne balonda naye baali baagalana baali bumu baali basakimu era omuntu gwe balonda babakubira obululu baleeta amanya g'abantu bakubira obululu ne bakuba obululu ne mbategeeza obululu obwo bakanya kukyasalibwawo era mu mirembe nga buli bulungi. Naye kati mmwe bampuliriza teri mugezi mu nsi asinga omuwandiisi yalondebwa Yesu Kristo mu bintu bino. Munsinga bulimba munsinga bulyake n'ebirala byonna n'okulwanagana n'okuvumagana naye temunsinga magezi kuba amagezi g'entambulirawo magezi gava eri Katonda. Tekijja kusoboka mmwe okufuna abafuzi abalungi nga muli mu bukyayi tekijja kusoboka. Era amagezi gamwe tegaawula kumanya nti abaayi nga Uganda waliwo enjuyi bbiri waliwo oludda oluli mu gavumenti waliwo n'abali ku ludda olwagala kutwala obuyinza bonna bajudde obukyayi bwereere. Kitegeeza nti nowali aliwangula yenna alisigaza abalabe ate abalabe be tebalina gye badda. Kakati temulaba nti kintu kimuddukiramu kijja kukola. Ensi ekomewo mu Katonda. Amadini mugaze ebbali ago galemwa tegalina kuba singa ga Katonda singa amadini ga Katonda amakanisa gali mu nsi kati singa abagoberezi baago balungi singa abagoberezi baago si be bajudde obukyayi buno si be bajudde enguzi n'obubbi mu gavumenti nedda. Abagoberezi b'amadini era kivuga nti mbagamba temuvunaana bafuzi b'amawanga bano ba pulezidenti. Ekizibu tekiri eyo, ekizibu kiri mu nzikiriza z'enfu ze zirina abantu bano abagoberezi bora bali mu kulwanagana. Buli muntu avuganya ne munne ayagala afe. Kati bantu ba kika kyabo magezi kyago magezi ga sitaani magezi agajudde bubi. Munaafuna muti abafuzi abalungi nga muli mu bukyayi gobeera pulezidenti nga balabe beere abakwetoolodde. N'ekyo tebisoboka. Ensi esenguke egoberere obuwandiisi buno ewone ekibambulira kubanga ensi eno tisi yakuwona okutuusa nga egoberedde amagezi ga Katonda. Amagezi ga Katonda ge gali kuwa ensi amagezi kikyokola mu buli kimu naye amagezi g'omu nsi galemwa dda. Ensi z'abazungu muziraba zonna ziri ku ttaka zonna ziri mu kwekuba ziri mu kugenda kulwangana emawanga ogenda kuwula ne balwanagana mu Isirayiri balwanaganira Ukraine ne balwanaganira kwegamba bali mu kulwanaganira Congo. Kakati abazungu bwe babiri mabega nabagamba nti entalo z'ebyobufuzi bizinesi y'amawanga akola ebyokulwanyisa naye era mugenda mu maaso n'okukola ebyekizibi ky'amaaso. Ebyo bye mulimu byonna by'ebyobufuzi by'obukyayi buzibi bw'amaaso butamanya busembayo buzibe bw'amaaso temulaba gye muva temulaba gye mulaga. Olwaleero nimuvumagana munaabeera mutya amagwanga limu nga mujudde obukyayi mwenna. N'ekyo ekisa kya Katonda kibabeere okugoberera obuwandiisi buno. Mwebale nnyo okusaayo omwoyo.